Kasuku bajja mukuba ate bagenda mukuba siba neboka bagenda mukuba ba munda abakozesa banne kubanga ye si sente ze zibaluma ab'omunda bo balaba alidde mu diru y'obuwumbi atuta obumpwanki bo diru gyade bafunamu obuwumbi n'obuwumbi ajeyo kasamambiro ate bo balaba muli basanyufu kati bajja mukuba ebyo ebirevu wagenda kumala emyezi 6 nga muno n'ebirevu byebyo envi zonna zijjudde mugambye because why one waliwo abali envious abali mu system lwaki Museveni akolagana ne bana abaana number 2 namwe mwenyini temumanyi sente you don't know money wulya 5 billion nga muli 2 something oloza bugagga wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofiirdwe olwaliza n'okusomozebwa okulala asobotuka ku buwanguzi mpiyozaayoza nina pulezidenti wa Common Man's Party Honorable Munyagwa Mubalama tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero agenda kusooka kubuuzeeko tutandike program sibo tukwaniriza kusaba obuuze ku bantu abatulaba abalabi b'emikutu gyaffe gino mbalamusiza ndabako MS Media guno baguyita ani omulala MTV Media ntera ogulaba MS Media ne MTV Media mbalamusiza neyanziza njagala tutandikire ku nsonga ya President Museveni sabbiiti ewedde ng'eggwako yasinkana ba TikTok aba blog aba YouTube ba content creator buli omu ne yeebuuza President Museveni abalaka kikulebo ye gyaliko nga president n'awuliriza buli omu byayogera President Museveni abala ki ku bantu bano kakati omuntu yenna nga munnabyabufuzi nga tanategeera nsi gyeraze mu information technology nkusaasidde omuntu atanamanya nti bano abaana mu ba influencer mwemuyina ekigambo kimu kye mubakozesako ba blogger ne mukomawo but they are influencers bwe muba temumanyi nti TV ennene radio ennene ziri mu kugwa wabula journalism eri mu kudda ku baana bano abatonotono bano bemuyita ba bloggers then osigadde gino emikutu kyannaku nti public tenakimanya ate nammwe ba bloggers temumanyi kikye muli namwe temuli manyi kye muli munoonya mmere ya leero omuntu awemula ku mukutu naawemula nabadde azimba ekintu kyekikule oliiko awemula vuma but singa mumanyi nti ensi ba influencers bali mu kugiwamba ate nakimanya gwensaasira mu America mu press briefings za White House kana individual bloggers babakirizaamu Trump olumu bw'aba alina engendo z'ebweru ateko bannamawulire ne ba bloggers ku nnyonyi Air Force One nakigamba bannanga b'opposition bwe twatandika ku recordinga naawe endooza ne Kasuku naye bannanga b'opposition tutandike abaana bano muyina sente ebiina by'opposition biyina sente muteekewo budget managing ba bloggers bano tubatereeze tubadirecting batuyambe wabalaba bamu nga banvuma nti kati president wa party ki abeera ku social media president wa YouTube no nenseka ne alabano Museveni bamubiddeko namuga gumala obudde bana abaana public be bagirina kati goloza video na gyetukwata after a week eja kuba efunye views nga mmeka ku YouTube ko ka TikTok ibera mitwalo na mitwalo TikTok va ku YouTube TikTok tuyizo maliriza wiki nga tuyina akakadenga kalamba akaba exactly views akakadak kakati oli baba ina mwe 10 goloza TV kyeweza views ezo kati Museveni wambalidde namonga nti abaana abo ebintu byabwe sibyetamu tuyine esimu kati ziri mu Uganda milioni 2 mweji esimu yes smartphone yes osanga family mugeri mu esimu 8 bado kimanyi tata ina mama ina omukozi aina abaana abakulu bayina bikinga esimu 8 nenga muli mu TV eji bwe kimanya bantu bakyala ama TV mu diro buli omu abeera ku TikTok ye bwati bwa scrolling TV nga weeri awo esirise kati omuntu atanamanya bakyawulira radio y'abantu nze nyina mikwano gyange balina buno phone handles stands bakuteka ku dashboard y'emmotoka nanyigamu essimu ye nakonectinga TikTok ku mizindaalo nga jagenda awuliriza natekwa katambika MS Media nagenda nga awuliriza bwavuga bwalaba navuga nakola so omuntu atanamanya nti ensi ekyuse journalism azemumwe musekerera
ono mwana kati mwe mukyali kubiri ndi nsome male makerere nsome journalism ngende ka radio station ebyawedde kati mu 7 year kibaze gafa president kyebase nadduka abaana n'abakuŋŋaanya kati namwe muyina testi nena kigambye Kasuku temukyamuka obusente ne bacamula ne mwerabira profession yamwe NRM ine ebikuuli bingi NRM ine enziro nyingi bwe munayaga okuginaza enziro mujja kufa mujja kusaanawo sente ezo ngamba munayaga okunaza NRM enziro n'ebikolobero byayo mugenze mubeere musigale nga muli independent nti ya kituufu president watuyita twogera ebyetu biraga naye ne bamunyaga batuyita nabo ebyabo tubikola ki tubiteekayo because you are a journalist at the end of the day teri journalist ayinza kugaana bite ya president nowaba wa CNN taliyo mu nsi yonna nowa president wa Burundi n'agamba CNN nja kuba wa bite badduka misinde because he is the head of state atamba journalist asofuna muri egesabo nafuda leta naga church naleta go muzikiti naleta naga barokole you are a journalist so the one milestone ya manyi kufa bakiririza mbantu abacherishinga obuyivu nti mwasobola okutandikawo emirimo n'abantu abata wanyokitibwa mirimo gy'abantu nga BNRM batansobola bamu value kati mwe ze nagambye Kasuku mu kibiina kyammwe ekyo mwena mukyenyigiremu nenga mugenze kutereeza sikunonyamu sente nti MS Media ogrowinza otya capacity yo wenga osobola okuteekayo nga buki nti ku YouTube wenteekayo video mu ssaawa na 8 ebeerako let's say views emitwalo 2 ku YouTube kyowetaaga waludova abaana bafunye sente bloggers ebweru balina sente basinga ne TVs ne mainstream media kati yes bwana labetaka Carlson nga ava mu America n'agenda Iran n'akavalinga ba bloggers ebweru bagagga obwalu America bufunye sente leta nakasuka video musawa 24 musawa na 8 ngeri mu views emitwalo 2 n'omusobi abafunye sente meka katikati yenyu nyinzo mutawanya nalabetaka yenga agamba yakosesa private jet no ukisobola nawe okugenda lwako kati wano tuyine ttima omanya Abafirika twakulya mu society erimu ebyo ekirogologo bajjajja ffe bali barogo kati ne bitusigala ku mitwe Afirika emitima gya kirogo kati nze saagala kulaba MS Media MTV Media kulaba nga ogenda gaggawala omufirika omutuufu abawulira afa Abafirika azukka ekiro saa 8 ogw'ekiro n'asera ennimiro mumpewo ey'ekitalo n'agenda ku nnimiro ya neighbor n'atagenda kubbayo mmere wabula n'agisera efe lumonda akonze n'omukakati bwakonziba at the end of the day n'ofuna ki esanyulye kakati nze kino wakuba kiri mu politics nti NRM president Museveni yabayise ne munammwe simanyi Kasuku yakutadde ku lukiiko wadde tewagenda ne nze kyenfa mwe mukimanye nti muli mu value kasita munakimanya nti mulina value muve ku reverse psychology naye obusente butono compared ku namba yamu nere NRM tebalimbira ku busente obukwakozesa ebikolobero gwe musigale nga mulina independence. Let me ask, goloza aba bloggers muli bameka mu Uganda lwaki ndikodinga nammwe mweka naffe tulondobamu kati nyina gwe nonya amuyita Kasirye Adam kasajja kagezi nnyo nako kalifara kalinga gwe nako nkanoonya ngenda kagattako lwaki ffe nze gwe obwongo bwo singa ate wali okolera katubale radio station osanga sandi kutegedde kituufu nti olina capacity eyo kati nze ate nandi kwagadde ndabe nga ogaggawadde MS Media ina zivani ze ina biki perfect you are Ugandan wasoma you need to make money yes so kino sagala tukivumirire only that of course mulimu aba batunulide Senate bagafuna sente naye Museveni okubanga mufukamiza President Museveni n'abanga mwabetaaga sebo tokizanyisa kitegeza value we kati omuntu atanamanya nti mwe balabanga abalalu mwe mugenda okumanaging ensi eno musekerera bano ba presidential candidate banna bagamba ngo recordinga nga wacho recordinga nabo olinda akalwa kaddako otalenga buli omu ayigamu
wakyalo bagenda okuza obulango ku TV buno radio batawulira radio abantu bakyazuulira radio zibuulira tezisukka 5 kati gwe nawe okimanyi ziringa nnya kati MTN ekuba akalango kaayo omwana bw'ateekayo views abwateekako ka video ku TikTok muiche mukabako milioni mu abakalabi bwomuze ka radio mbukali yawo katamanyi na bani abakawuliriza mugenda ate olutalo mugenda okusinga okusanga lwabana bali mainstream media bagenda balwanyisa nnyo kati waliwo benalabe batansedda naddala balumbaganye Kasuku ku kya ssente kanti gwe biki byoyogedde baziwadde nga ffe abakwatiridde gavumenti eno abajogeredde ebirungi nga bamutandiseeko Kasuku bajja mukuba mugambye emyezi 6 ajja kuba ameze envimbirevu ebyo byatasala you see Kasuku emeza gye musembeddeko eriko ebyokunywa by'abakulu mwe sente zibadde zibalirwako to manage social media zibadde zizimba arcade nga 5 buli mwaka mumwerabanga abatono naye sente zibadde bajja ku president Museveni to manage you nyingi kati waliwo balina okukuba ekyo ekyamwe Kasuku bajja mukuba ate bagenda mukuba si banne bokka bagenda mukuba bamunda abakozesa banne kubanga ye si sente ze zibaluma ab'omunda bo balaba alidde mu diiru y'obuwumbi atuta obumpwanki bo diiru gyabadde bafunamu obuwumbi n'obuwumbi ajeyo kasamambiro ate bo balaba muli basanyufu kati bajja mukuba ebyo ebirevu wagenda kumala emyezi 6 nga muno mwonna ebirevu byebyo envi zonna zijjudde mugambye because why one waliwo abali envious abali mu system lwaki Museveni akolagana ne bana abaana number 2 namwe mwenyini temumanyi sente you don't know money wulya 5 billion nga muli 2 something oloza bugagga 5 billion si sente oli abalinga akutte omanyi okubeera ku meeza nga bali omugati ne bakwata obukunkumuka ne bayiwayiwa keno kati mumuloza bugagga naye gabanya kwata kali kyeto ogabize tezigula tofunako nazigula motoka yeeri gyegiddemu meaning kyemuyina kibadde kisinga obusente bakola ki kati kyoyina okukuuma kyekino kyolina ate nga musuuzizza bali abadde bafuna obuwumbi n'obuwumbi exactly bagenda mulwanyisa Kasuku kati mwe kyemuyina bamukola nze nani munagambye Kasuku sente ezo one gezaako gwenga Kasuku obeere ebbali waazo tezikutosaabane Tommy oyinza okubeerawo nga kali de facto leader naye nga mumina ebyesente gwe tobikola ki tobirimu ne mugamba erinnya lyo ddene okusinga obwo busente namugambye ne mugamba nze siyinza kukyawalwa busente obwo kubanga wanu wasoma kukola mawulire mawulire osogajja ku buli muntu nga radio bwekyazo NRM nange nekyazo opposition 3 muli bannayuganda n'ekinuma babawadde entono temwena mulyayikira obutafuna kubanga fe okuzikwata baziwe TV zaabwe nti gundi sorry UBC manya bukedde eyaabwe lwaki tebaziwa mmwe Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8882 oba ku note 786 note 16593. Salamu alaikum. Ajati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja
kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Kalanga munakola emirimu gye mugamba ne mugikola. So sente z'abalwanyi ate nga temuli babwadde omugwa mwetuge neera Kasuku mugambye mwegendereze sente zo one temwefuula nti mufuuse BNRM ndi mugenda kukoza automili NRM mujja kusaanawo. Number 2 Kasuku making sure tebakuliisa sente. So beera leader naye nga toziriimu. Nga toziriimu kubanga Kasuku mugambye sente butono. So kubeera leader ng'obyo nawe olaba wali nsobi woyogererako nti ate bino biki. Ne bagaa kino ogenda wa NRM siri wa NRM nze ndi munnamawulire ngenda kuwa kituufu. You understand? Yes, waliwo enjawulo wakati w'okuwa ekituufu n'okuwaana ekibiina. Ego wagamba nti sente za President Museveni ziringa za mukazi mukadde. Azikuwera mu azikuwa ozinodda mu nzikiza yenga agamba tugende mu ttaala. Anti-challenge. No. Yes, I said that neera balina ozeegendereza because mugezi abatya kati yabalabya capacity yamwe mwena yagitegedde. Neera ojja kulaba. Tebagenda kudde batwala layitire nga mwembadde mulowooza. Ekyennama mwemanyi nti mukyali mbyakusaagirira. Anoonye gundi ampeyo akantu mwemanyi bye mukyalimu. Meaning nti kumwe atakolagana nnyo nabo they will crack down on you. And they will swing the whip bakulinda n'okolamu akasobi katono because they now bategedde ekyo amaanyi gamwe ekyo kyabulabe ku gavumenti egwange NRM kasite tegeera nti ono omuntu alina amaanyi batanga kutunuliriza eriisa ejjogi sesho mukiteeke ku bwongo kobe gwatagenze manya nti bakulaba. You understand? Bakulaba nze kugambye Kasirye tankyaza nko naye waliwo omwana amuyita Kasirye mwetaaga namulabi kati ffe tutuula ffe abasoma propaganda nenkutunuulya bwokola ebintu byo nembuuza nti naye ono omwana alina sente nti talina bino abifunamu ki? Kati ffe tukunoonyereza naye gwe weenyooma nze atambulira mu kamotoka kaddaani andiko waapi tukubaako naye ono omwana kikyaliko. Kadde gavumenti bwekola kati batuuka president ogamba luli yasinkana Bakasuku nanga mubaze security eba yamugambye nti abo nno basajja bazibuzibu. So how you conduct yourselves is important. President Museveni atandise campaign 2023. Of course President Museveni is coming back. Obadde manyi adda ne opposition naffe tulina kutandikirawo ku kiki tuzaako ne opposition President Museveni agenda kudda. Let me tell you kiba kyabulalu omuntu agobadde naye emyaka 4 emeka nga temuyiga nga style ye. President Museveni 2023 ali ku ballot. So kyabulalu nti ffe opposition ogenda kutulaba bagenda kusooka basirika emyaka egi kati 2029 olutalo lwa tickets rutandike mu bibiina kati batandike ebiboozibozi bwakabba leero amajambi agavaayo amateeka mabi balina bazuukuka nga wabulayo omwaka gumu aziifu badde tebakola ki tebaliiwo kati akalulu kawedde okyalaba kabali ku mpewo abatangaza eggwanga ayawangudde ageze kolide kwe bawangudde yazeeyo kunoonya ssente olunamala bajja fuuka ba struggle mu 2029 struggle etandise batandika okubeerabeerawo. Tosobola kukolera politics part time basis n'otwala buyinza. So bakuwangula leero you must plan singa twafunye dda n'olusirika lw'opposition bane batuwangudde batya ki ekyabadde ensobi zaabadde zijjabi because nobonogamba batubye yes bayinza kuba bakubye. Power is not given, power is earned. Obuyinza tebabuleeta si mwenge nti bakuwa mpawo nti naawe nywako empawo ogimanyi empawo kyeki empawo ebeeranga ndego nga nsale eyedda nga bayisa omwenge baneiba bajja buze gundi kwata empawo munywanyi naawe wuutawuutakaawo nga bwetugusengejja. Obuyinza si mwenge nti nange mumpe ku mpawo nyweko. Obuyinza bulwanire ate tebabulwanira ku part time basis. Tuyina key issues
tusuubira ffe abamu nti waliwo ebizibu ebiva mu kalulu ebiva ku ruling party nga NRM naye ate waliwo ebiva ku mateeka g'ebyokulonda. For instance, wano tetulina amateeka gatiisa muntu kubba kalulu nga bw'olya gye bayita the Anti-Torture Act, nti omuntu alina okukimanya nti bwenziba akalulu basobola okunda okupanga omuntu ate basobola okunvunaana omusango gwa treason. Kambe mukozi w'akakiiko ka byakulonda, kambe presiding officer, returning officer, polling agent, polling official, babiki obandi wa police wandi musirikale, bwentaataganya akalulu nsobola okuvunaanyizibwa omusango gw'okulya mu nsi olukwe. Eryo etteeka teririiwo. We need to criminalize obubbi bw'akalulu. Other than ogenda mu kkooti ekituufu byalangirira si bye byali ebituufu returning officer. Tukasazizaamu. Government ne incurring costs y'okuddamu okuteeka akalulu. Naye nga returning officer tabonerezeddwa. Number 2, twetaaga electoral commission eriko representation okuva mu opposition. Wakiri nga ba extra officials naye nga babeereko si mu kalulu wokka eno okumanya register zikoleddwa zitya. Opposition tulina okwenyigira mu ntegeka ya electoral commission. Naye byonna kati obiraba reforms ezo nkulu zeetaagisa. Bagenda kudda kunyonya ababaka bagenze mu parliament oba badde Namibia ojja bawulirawo bawulirewo emyaka gitambula 3 ena badde mu Bannayuganda bagaka kati leero kabanje manya kakole ki tutaddeko n'endala kalonde kanoonye kabanje kabale batandika ebibozibozo lende Bannayuganda bagoberera basukunda emitwe buli kalwa akagwa tutta obudde ne tutta emyaka 3 ne tulyoka tugugumuka nga wabulayo mwaka gumu mu kuyingira akalulu ne tumalya Bannayuganda obudde. Ate jjukira gwolina emyaka emeka? Akati mwe mwina obujega mwavubuka bubatawaanya okwewaana ffe abavubuka okubeera omuvubuka it's not static. Gwe kyogamba sibeera nk'omuvubuka kati gwe kyogamba mu 2038 emyaka 27 oba okaddiwa, you understand? So njagala Bannayuganda bazukke bategere breed y'abakulembeze abaliko kati eri mu kubakaddiya. Nera mutandika okubanja abakulembeze bamwe kati mutugamba kali batubye kati tukoze tya 231 mutubuulire kati esaawa zino omukike mugenda okukolawo ate ye kakati yayise bakasuku muyamba kulayira oli alina obuyinza akulaze mbukuuma ntandise n'okupanga amagye ng'oli wali otudde. Kakati gwe tonamanya babaka ba wano akaba opposition nze naliko mu parliament ya Uganda. Waliwo omubaka omuweruweru eyo bamuwangula akalulu nenda banga akaaba. Deputy ambassador wa America yatuyita ku kijjolo ewuwe ekololo nengenda nga nze kintu te mpulire deputy ambassador wa America kyatugamba twali abantu aba bwagamba nti nimba aveyaga nti nimba abaliyo bakimanyi kubanga okuyita embuga tebuba ki deputy ambassador wa America okufuna interest mu bantu abataano nti njala abasajja bano twali mu parliament bajemba wuliriza njogeremu nabo twatuuka omukulu oyo teyatukiriza kwogera kigambo na kimu yatandikirawo nze ndi mugagga nyine mwanyi nayingira parliament nyina baasi 2 omusajja abadde ki omwana yayogera ebigambo omwana yava yalokopoka ebi nentula ne nga takkiriza mukyala kwogera naffe etumulinnyako nwaleko mukazi mukyala ayogere kyeyatuyitidde nga musanyufu Izedi na wangula akalulu akawangula nyina baasi 2 zegola nyine mwanyi n'olusuku no opposition yaffe twamanya omukazi namulaba ali pissed off nga netulya emmere netuvaawo netugenda ze nefuluma neŋŋenda nga bonna kerera eringa kererawo nanywa omwenge nganepo mupiyo obuukira otya ecupa y'omwenge tusobola tusirikako empiyo obaka otya esowaani y'emmere obakuyise olina deputy ambassador wa America omuntu gwolina okutunulya bwoti owulirize
liiso kulinga monitoringa byakola byonna zenda subira tugenda kutuuka wali tugamba wangi maama tuwulirize maama natuuka wali abakulu nga bakambwe ng'ecupa z'omwenge z'ebbeeyi wasumulula tuta naye abeera yabateze kanda abantu bano amaanyi ganzigwa buggwi era nafuluma nayinde side driver wange across gende tewali abaka bawano gwe tobamanyi gwe omukisange ebimupimwa nabalondo mugambe omukwateko mugalo oleete engalo zo ngambuuza ajja kola ms mune mutya akola ati sanze nyina wendaga tina nyina emisonga enkulu zengendako yukadidi ukale buno mubaka member wa parliament kiki ekyo tasobola nakumanya nti ono omwana ngamba ki kana buno muli muti amalala gabalinga malala. That's why tuli mu kuluzinga abaana abandi badde bamugaso mu struggle tetubawadde budde to sit with them ffe tulowooza obeera naye mupya obeera muntu w'amaanyi nnyo tolina kwogera n'abantu oba mu ggulu oba wanjawulo nnyo ku balala olowooza Museveni okutuula awo n'alabyani bamuyita omuyimbi ono ow'enviri entinti Museveni bigambo biriri puzzle byadaga Museveni golozei Museveni for sure zidevo hiyo ndamga sebo mwali mwisiko nga tata yazala kali Museveni nera na mweyati bakuzala nego liri puzzle ulirizika kufujo lya ina liri puzzle fujo lya yoreseza ku muzinda bambuza kina bena bambuza kina ne Museveni yakoza ati nawuliriza wakati ntukole tutya kasuku nabuukayo naye mama gwe ndiko mama gwe nsokerako mama njaga nkusange tuliye tunywe bakulya bajja kuleeta because amanyi yagudde mbalalu tuna yayi no kukana amanyi yagudde mbalalu badde Ugandans kati yange omuntu ongezaga neera wadde balalu waliwo kyoyinza okumufuna mukyovola abamukaka naye tomera gamba leader of opposition wana twagakula blog gajikuba muganze ms yagikwata kakati muba mukyali wala n'obukulembeze mukyamuukirira ono mwana kyayise arrive something okukyamuukirira okwo okuba tekutuvuddeemu okwo nowuli olinga nze member wa parliament z'omubaka kiki parliament eyo yakayitamu ababaka 10,000 gwe kati gwekyolooza nti buli ababaka parliament basinga okutegeera gwe kimanyi nti bantu bangi abasinga ffe abeesimbye ku president okutegeera so tulina wano okukyamuukirira okubaka abantu baffe omanyi nze ngambye naswali amaka ga deputy ambassador wa America ababaka eneeyisa gye tweyisa saamanya nakyatuyitidde aisweya ne kakati sikimanyi ne bannange nsobola okugamba omu n'omuyita luga yabayitira ki maamuwa obudde okumuwuliriza abakulu baatabuka abakulu ne bagwa mu sowaani z'emmere abakulu ne basaanukula emyenge gino egy'ebbeeyi nga buli omu asaanukula cupa yeye mwenge gw'amaanyi bangamba gw'amaanyi bw'olina kunywa katono nga bo awuli ayagala yagimalirewa baagala gavumenti labalabala omuntu asobola okwegulira omwenge n'otuula n'onywa nodde wantu nga gwe nekyakuyisiza tokimanyi obuukira cupa za mwenge so tulina problem opposition etaga fundamental approach okugisolovinga abantu kyemuyita struggle bakivaako basigala ku buntu butono buli peti kakati mwe abavubuka ate mulemye byanalayizinga muduma budumi newatenga mwe wanaffe ng'abavubuka naye gaye ndi emyaka 10 n'oba muvubuka who tells you that nange nali muvubuka emyaka 10 emabega but I'm not naawe kati siri ekinnuma nti byenalwanirira nga ndi muvubuka sibifunye tetufunye regime change sina kyenfunye ate nyinaki I don't have money siri mugagga what do I have nothing pozi bulamu bwokka sina kubirwadde byonna but tolowooza nti obuvubuka buli static jasigala nze ng'abavubuka we must ask these leaders kati seboke twakulonzeho nalebo tubuli ekituzaako
Chokola baleta protestive vote tewali mubaka n'omwasa okwogera kiba protestive vote. Tebasobola struggle yaggwa kasita mulangirira kiba kyaggwa. Tebasobola. You see, ebintu etwakolanga ne babeesije ebyo walabanga woko tuwaka biki. Si buli omuntu abisobola. By the time watulabiranga ku street ngesibuze wafunye ekirozo wane mu 10. Nazonaze kutisa tisokuta. Ngomwa kubanga akusaasira munyagwa oliwa assalamu alaykum nze bakaleke. Wallahi munyagwa kino kigamba musiramu muno naye tokyogera. Bategese mbolinya ku street enchago bagenda kukubira wesasi. Naye tokyogera tondopa. Naye tondopa. Munyagwa tompaayo wallahi kono ndi amuru kwenga musiramu muno. Yefula akwagala. Akwagala. Waliwo olumu nali nsula ku Salama Road eyo. Ndi meya nzire waka. Mbampete waka 992 nezinsalako ziti. Zali zivude walo police yali ekabalagala oba yali ekulirwa dipiso muyitanga Mugerwa. Ne banvuga. Bagamba va motoka yenyewe. Yes, ne bankwata. Na tatwagala kuyisa obi tugende kiro ne bavuga na tuso omukulu emwe muyenge eyo yali atudde muyenga yaja onga nimga munkwa banjulize saati nga mbakoze iki bireke n'abavusomera wachi mumeya muyuziza olugwe muli basiru kuno nangamba ekikuyisiza wano baagala kutta ni ayo sese bwe bale kunnumiru bagala kutta kulo nakwata essimu nakubira wa police omuyafa yali akamandinga Kampala police wa hello commander so and so amwizi munyagwa they want to kill him kati starting from tomorrow mwe protection ngoecha ayagala bampe mundu mu motoka bateke kamera ku motoka yange mbu bampe ne piche zitambula nange ani ambala bono mpita yungwe they want to kill you nizo numo oli mwana muto naseka busesi wenava wa komando oligo yakubide yankubira ku majano gatoddango kuba ku simu yange banzi taje banzika manyiyo gwete kibikwata but isange bintu bingi nene musigala amuru exactly tebagenda togenda kulayira kati munyago wangu de ne kati ogenda firo okulayira kati bana teri abisobola kwa nzo kimanyi nabera chamano ko sasa agenda ko bweru bako engendo nozigana sinze tesikuzi nze nali nzigaba sagenda ko bweru ndi ku record wabe wajireta proof nenga banno bawa exactly ze barua zange njagala speakers leaking parliament is leaking wala nti bana wandika yoke barua nga kwendi festrog yefi bino twali tubiraba mu ebyo nga twagala bintu binene birala ze nali nzigaba nene nogama sijja nera abambola banga bamanyi nabo wakengendo nize ngamba asaka kutambula bana bakulu kwanza sobola kubeera bweru banga deni njagenda abantu wanyogoga ntwale padi mwana ku 10 milioni 25 maleyo nyankomewo bangambe corruption wa BSN nemaganze sibisobola nya sagenda bweru nenga banno bawo iyo sinaziba wane mwamu mambisobola mugende nsisobola iwano bakava mu kalulu nero mugenzi katolo bwa manaze yagalira mu nnyo bani ye yatambula ye ali katolo bwa mayenga mbuza buza gono ogenda kale genda wanu nge wa speaker ina kufukamira okusayiningira ogenda ofune sente nga nsobola kufukamira yenga kataji sobola nera ngambo ina omutwe muneno ina empaka ojja kufa obwavu paka ezo ngwe nsayiningira mpampe balwa ngendenze nemwa genda tomalira let me tell you challenge to ina bantu ku preachinga mazinga banywa mwenge yes one opposition yawo bali kubirala bibagamba abantu birala e challenge yatukawo boss struggle bajirekera abantu ba bulijjo ate mwe babalimba ate namwe ne mu bujega ne mukiza nti bali ku struggle which is very dangerous abakulembeze tebaliko abantu ba bulijjo be baliko the extent nti nabamu abaana bola bakutene babuzaawo abapima baba bakulembeze you see teri kintu kibimbula mbwensinga okuyingira ekintu kyotamanyi naddala politics tomubeera nga muga tomumanyi komeze munyagwa boboze to cover me
bw'olaba nyina byenkuyingizaamu nnyo ebyobufuzi naye nga tobitegeera bulungi soko linnya mu kukya wakati abaana babiyingiramu nga tebabitegeera basaalumanya entalo zibatwala nnyo nina bwe nalaba mukulembeze yamuleeta okulonda baya akamutuusaawo ku polling station ne bamuyoola naye kakati bamubuzaawo mukulembeze yamuleeta babayoola n'abalala babagamba kati olya kukubira agamba mwana ye mwesi gyebali mwana affe bali kuzoganya mbale nja kuwaayo kaddata oba tukoze tutya teeka ku simu muzeeyi emwesi anagezaako eggulo okukuteera ku simu neegaana osula wa mpitirewo ku makya jamwana ekasubi yagira wano kumuvule nti kale kati beerawo nkakuweeyo olujja nga kuwa emitwalo aga nga kusigala wagoberera jukira mukozesa pseudonames nti ezimu platform abaana ba activists zebakozesa teziri mu manya gaabwe so they need to unveil to lift the veil balabe ani ali emabega wa platform eno so ekyakolaga mwana ffe gyebale nze gundi wano mukulu nsanyusa okuwuliza mulimu gwebale neera abakulu basanyufu essanyu neri kubugaana nje bade nja kuwangayo kaddata tukoze tutya tolina simu yoyo yakyama kati eiza bakutrackingira ku simu eyo oba najja neyefuula mu network eganye nekwolwo tebakukwata nabakulinya ebigere nabakulinya paka woosula wayitawo enaku ssatu ndi gundi yabuze teri kintu kibi nga mulabe wa munda ate nga alina ranka nnene mu lutalo lwonna teri kintu kibi kisinga ekyo kyova olabe Iran waliwo jeno gwe bagamba yakwatiddwa abadde akulira the Quds forces gwe balowooza nti abadde aketeraiza teri kibi nga jeno ng'aketera omulabe babamalawo kyova olaba mu opposition gyosangamu abantu nga yetakwatibwa teri amukwata ekyo yogeddeko alinda bandowooza Lutamaguzi yali ku radio nga bamubuuza owayi wagamba okukabanja owayi nkabanje poliisi ejjenjolere wane katuwulira bonna agamba nti ngenda kabanja tutumba olusooka gyagamba bugaye mumuyole katuwulire ekyo for sure honorable statement yali ayogera yaki ne buli omu yawuliriza kakati eyo statement yali ayogera yaki abaana bali ogamba okukabanja bose bantu ye atya buti jesu kumuyula muteka wali abaafa waliwo abaafa ye atya kukabanja kumuteeka kukabangali kusanga yali agamba abantu ndi Museveni bwakabba tumutandikirawo can you imagine such hypocrisy obunanfuuso buli ku level bune bayogera bugezi kigambo tukabanja ne Buganda erabye olwa quality of leaders betulina oyogera uti ekintu wekiti kati bali bawadde oduumira babadde si bantu kiki wali oduumira kiki wali oduumira wali oyagala kiki wali ogamba tumutandikira wali otegeeza ki how can you say that even noba oli mutiitiizi kubanga nakirala abantu abamu batiitiizi why should you say that njala tugendeko Iran nalabye Israel America nga bakola ebikwekweto Iran era bamaliza basse wa Iran lwasemba okuba nange nakugamba ki wangamba America esobola okukuba buli nsi yonna gyeyeeta nakugamba they are likely to decapitate the government in Tehran nakozesa ekigambo decapitation mu military science kitegeeza kutemako omutwe nagamba basooka decapitating government e Tehran nga bajjawo omukulu n'abakulu naye America ina challenge egenda okusanga eriemu the military in Iran is a hydra. Is it? A hydra. Hydra okimanyi waliwo ekisota kyebagamba bakiri mu Latin America eyo mbu kyamansa saana kirina emitwe mingi wotema guno nga gukubojja wotema guno gusooka okubojja amagye ge Iran it's a hydra jeddene nnyo galina layers nyingi ne units nyingi nti to the extent that bottom ababalindidde ekifo ekyokukiyingiramu bangi so okutemula ba generals kiyinza obutakuyamba because already ebikolwa byalina okukola okuteeka mu nkola ebiragiro kuli already decentralized nti kuli mu layers eza wansi Iran head of state wa Iran omanyi abeera head of state yani si a president president head of state
Tuina supreme leader ne president, right? Supreme leader ne si head of state. Iran supreme leader, deputy head of state. Ye deputy commander in chief. President si head of state, si commander in chief. Supreme leader, deputy head of state, deputy commander in chief. Head of state omanyi? Imam. Walo imam bamuyitanga Mahadi. Oba yafa mwaka gwa 1200 oba. Naba Iran tebalaba mayitirege, tebategera mayitirege. Bagamba Mahadi ono yemulula bwemuluzi nafuna we yekweka. Mera bagamba yakuye president wa ye head of state wa Iran commander. Supreme leader muyambako buyambi. Nera bagamba Mahadi ayina okudda ataking a charge. Imam Mahadi imam kati abantu abalina obukkiriza bwe buti tulina gwe tusavinga Katonda nenga commander waffe asooka ye Mahadi, Imam Mahadi, then ne ba imamu abalanga Imam Hussein. Kati olaba nti it is a theocracy, tukita theocracy. Tulina democracy, autocracy, tulina theocracies. Theocracies, the government eziri kunono yenzikiriza. Vatican is a theocracy. Government of Vatican konzikiriza. So abantu bwe batyo ngakkiriza nti nyina gwe nsavinga gwatalabangana ko aba ready okufiirira cause yeyo. So Iran ine je edene eri ready okufiirira cause je liriko. That's number 1. Number 2, the size of Iran. Iran yenkana Uganda musanvu. Atenga si parties singa za bisozi nti baina stockpile ya missiles ne drones ne kiroze anti bazikatalinga. Kati abatuwuliriza batulanja ategeere gwanga lituuke Juba, lituuke Mombasa, lituuke Burundi nga basasanya missiles launches ebifo balaunchinga byasasana wonna onozinonyo zigo zimale yotya. Kitegeeza nti bali ready okulwana olutalo balusasaininga emyezi ng'emeka. Kati abatulaba wawulira emyezi 3 agamba ultimately America ebejja kuwangula. Ekituufu America bwe ruwanvu ya ejja kuwangula n'ebintu biri bisatu. Iran ogamba nti missiles zijiweddeko ne drone, ebizimbe ebisinga ebiwanvu mu Dubai bijja kuba tebiyimiridde, Tel Aviv bijja kuba tebiriyo, Saudi bijja kuba tebiriyo. Kati simanyi damage eyo oligikola otya. Yagamba nti ze sisalwa bonzita ngenda mugulu ngende wali Imam Hussein of Homs mafuta ga Iran gensi yonna we gayita bayita the Strait of Homs. Kati Strait of Homs yagigambye yagigadde amafuta gensi yonna ebitundu 310 gayitaawo. Tulina omukutu omulala oguyita wana wali Abahouthi e Yemen ku Red Sea. Suez Canal wano ogwira no ku Somalia bayita Bab el Mandeb. Entrance ya Red Sea eriko Abahouthi proxies ba Iran. Kati singa bagala Strait of Hormuz ne bagala ne Bab el Mandeb. Kati kyembuuza amafuta agajja Uganda oloza gogenda gajjawa. Ati okutegeeza nti ensi egenda kubeera clamped down. Amafuta kati olaba mu wiiki emu gagenda kuba ga doublings omwendo ndowooza okuva kati. Ojja kwesanga ita amafuta egula emitwalo 3. So ojja kulaba nti Iran erina capacity esuffocate ekabya ensi yonna negiteeka ku maviivi. America, Trump yalowooza nti by decapitating the government in Tehran okuba Ayatollah ne supreme leader ne ba commanders yalowooza nti bano abasigadde bajja kwagala mangu okuteesa. Naye Iran si Venezuela. Nsubira ya Jimmy teyagibala bulungi. Iran si Venezuela. Bali ekiba motivating kirala. Venezuela is a dictatorship, a military dictatorship. Iran is a theocracy. The Venezuela is an autocracy. Iran is a theocracy. Kati yagibala bulungi. So, as I conclude nja kugamba, America erina okulwana luno olutalo eteese nga ba allies baayo manywanyi baayo emizinga gye beekuumisa defense missiles tezinabagwako.
kubanga kijja kuba kibi when they run out of these missiles, defense missiles, ne bateeseza kutamuza Iran. Drone zolabye za Iran za layisi okukola neza za bei okuzikuba. Drone ekolebwa omutwalo gwa dola gumu okugikuba weetaaga missile ye $1 million. Ate oluusi n'ogitagitinga na missiles 2. Olaba how expensive it may be. So nze nsuubira America yandibadde eteesa olutalo ne luggwa nga banywanyi baayo tebanafuye, because singa eneeteeseza kutamuza Iran, Middle East eridda mu kubeera kyekimu. Olwaga nti waddewo enteeseganya before ezaali ekkata ne bagenda Switzerland ne bateesa, naye wakati mu nteeseganya ate America neesalawo okukuba. Batya nti Ayatollah yayagala tali ku nteeseganya, kubanga Ayatollah bwe yali bali mu nteeseganya yasoma hutuba yayirimula naye ng'ayogera nnyo ku Imam Hussein. Imam Hussein yattibwa mu lutalo. Kati wawuli omuntu ng'agamba neegomba jjajjange gundi enfa gye yafa. Ate nga jjajjaawo yafiira mu lutalo nga tawanise, kitegeeza omusajja oyo yaba amaliridde okukola ki. Kati bano ne bandoza namureadinga bubi nalowooza mbu agenda enteeseganya taziriiko, naye alabika yali akooye, yabeera nnyo ndowooza America yamuteeka pressure nnyina yeetamwa. Kivola bamwegayira mutwale ne mu banka n'agaana nja kubeera kungulu kuno nga ntambula kyere. Neera kigambibwa mbu kamera y'oku luguudo America gye baali bahakinga yamulaba mu motoka ne bategera wa parkings. Ne bategerawo balina meeting naki. So kyengezaako okulaga nti ekyo kyonna whatever lwatandika lutya wandibaddewo enteeseganya olutalo n'olusirike lugenda kutubonyaabonya. Ati emu ya America okuwa Iran eriki China kunafu ya China ebadde yingidde nnyo mu Iran. Bijja kusumbuwa, togenda bwotyo, tugende mpola in a piecemeal. China olw'ekibi ekibiina kigatta China, Russia, Brazil, kibayita BRICS, wali okiwulidde. Baliwo campaign gye baali batandise the de-dollarization of the world. Yes. South African China enyonyi zijja wano. Buza abaana abeere South Africa kuli economy eweri. America okulya nti mulina plan enafu ya dola. Ekyo tekisonyi omusango ogutasonyiyibwa. Kati ne ba Iran baali bakyamuse bonna nga baagala okujoininga BRICS. Kaakati America erowooza nti China ejja gifuukira ekizibu, balina okudiiringa nayo bagisorting. Mu kye balina okusooka kugijjako ba allies ab'emmundu ne ba allies gye baddejja ebyenfuna ebya layisi ng'amafuta Venezuela ne Iran. Eggwanga lino erikolagana ne China tebagenda lireka mu mirembe. Bajja girumba ne sooka you suffocate. Economy netandika kubanga economy ya China etandikiridde ddala slowing down. Economy no gicrumblinga, mugenda okutuuka okufuna exchange eyo y'emmundu eyakinga okuba munafu. Iran eri mu lutalo lwa China lwe lugitwala. Sibye bino simanya mbono afuga abantu bubi. Ebyo tebigikwatako America ensi ezifuga obubi abantu nyingi ne mu Africa wano. Ebyo tebigikwatako. America interest zaayo zikulembera. Ezo ensi za BRICS. But India erabika okubanga yatta ku bigere. Cuba teri mu BRICS. Mulimu Brazil, Russia, India, South Africa ne China. South Africa yawanika, India yatta ku bigere, Brazil erabika ng'eyawanise. Ekigambo gama tulwanyise dola kyali kigambo kinene. Mu Busiraamu zambi ddene eritasonyiyibwa eryo. So America tesobola kitwala lightly, bw'ogamba okunafuya dola oba onafuyiza America n'okugimalawo. So balina waliwo kye bayita saagala kuwanya overdose, waliwo kituyita world orders.
entebe tokozesa bigambo bingi tugende ku kimu kimu olabika wasoma world order ensi bweyina okutambula sematalo owokubiri yaggwa wajjawo kyebayita the rules based world order global order nti ensi eno etambulye ku mateeka tokkirizibwa kulumba sovereign state. America oli kirimanyi, Mexico is a mess, but neighbor wadde si kirimanyi but omulumba nga UN Security Council tekukkiriza ekyo bayita the rules based world order. Soviet Union bwe yasatulukuka wa mu gw'ekyenda sasoma history yes ne waddawo kye bayita the liberal based world order tugumikiriziganye ffe tuyinza okuba tuli ba capitalists mwe muli ba communists mwe muli theocracy Iran etuli omwagumikirize munne ne Trump alabika byonna yabitadde kati yazze ku kye bayita the US bound world order, the US bounded world order ate yetambulira ku principle emu nti might makes it right. Might kyeki might amaanyi makes it right nti ow'amaanyi kyakola kyekituufu kati gye tuliko olina kwekwata bulungi muganda nga ow'amaanyi taku kati fakita ya Israeli eno terimbaga nti waliwo zino zebayita Epstein files nti omusajja oyo Epstein yali mbega wa Mossad waliwo bazambi mungi gwe bakola kati Israeli watadde kakundizi bagamba musoka mutugirewo Iran wali eri tetufune emirembe waliwo fakita ya Israeli America tebakulimba. America tosobola kugiteeka mu kintu bwekityo nga tekibadde mu pulaani. Tunaina fayiro ba Trump bonna bali mu Epstein party. Ebyo biboozi. Nze nkugambye ekiriwo kyolaba e Congo sanctioninga Rwanda biki bali China bali mu pursuing China. A Congo mu kusima ebyamaguzi. China ibadde kati nawo yayingira. Ngesima waliwo gye bayita mu Katanga province okulinaana waliwo gye bayita Copper Belt, the Copper Belt area eriraana Zambia, waliyo birombe bya coltan bingi mu South Kivu, North Kivu. China ibadde ebirimu. Jukira oli Tshisekedi yagambye president wa America nti nkuwadde ebyobugaga bya osoko na America esoko accessing ebyobugaga bya Congo. America kyonna ekintu ekiri mu kusuffocatinga China egenda kola ebintu ebinene. China ebanja America sente mpitirivu. Ani gwe batabanja na America bagibanja ne China bagibanja. China amabanja gaina gakigwa kubisa mu gundi ya GDP yawe mirundi yena kati. Ensi zonna zibanjibwa Japan, China ebyo birala. But ngambye ezambi we lyava kwagala kunafiya dola eveo kakati gwe na America ogijje ku kirimanyi wa kirimanyi bwayo ekyo tekisobola kukirizika. Tengo msajja gama make America great again. America kibona kibagamba bina basigadde kulimba bulimbi ambali diplomatic tuvumirira Trump byakoze bakulimba bakulimba America bonna mu mitima jawe bakiriza mu Trump byakola. Batonotono ba anti bagenderera ku abamu bava mu constituencies ezimba immigrants abangi abakalulu abakalulu kaba bagena midterm elections wange bagamba naye abasinga bakulimba America. Yes Katumalirize ne NRM yendo sinze Anita Mon deputy we wa speaker ni mawa cyari mu ko mawa ina backup position ki taina mawusi manyirwa kite yabala bulungi NRM temuli democracy yo mawugwa anonya NRM president ya ronda speaker ya salawani anabera speaker yaganji oyo gugendo kwesika NRM president Museveni kibina yakinyweza nakiteka mu kibatu kye bwati decision ye jasalawo yenkomeredde mawuta ajja kweza bululu 10 ojja kwekanga wanga kibajja kukola kuteeka kololoko wali obatikingira kimotoka kya president kipakinge mabega kiri ekinene bwe kiti bakuliko kamera ey'omukono bweti tunula batikingira
Kati president ajja kusitula essimu 2 days tugatandika okukubira buli mubaka essimu alo wategedde bwe tujja okukola wategedde nti kale webale kiti wali mutikinga kamera eri eti bwamala bwabanga agenda okwetewuluzaamu n'abuuza omwana atudde eri kusaava buli bumeka oli alonza atya wakaoke nadda n'atuula teyenyeenya kati obululu obujja bamutya teri agenda kusuubiza president ngenda kulonda nitamu nga tukawali akyusa akalulu tebasobola nenze ndowooza kyajja okufunamu bajja mufuna ekifo ekisinga ku kyadayina kulwa Northern Uganda ntono manti balina ebifo biri omugenzi olanya we yafiira balina ekya speaker n'ekya chief justice bo bagamba wakiri batuweeko eki ekya chief justice kyagenze baga wakiri batuweeko kimu batuddize kino ekya speaker naye Museveni tatera kukolera ku blackmail kyobola government cabinet ewedde Buganda yali atugobye Kadaga yali aleeta blackmail ya Busoga nationality naye ne bamuhumiliating Museveni tayagala blackmail kumuteeka ku nninga ezo setting up president ndi fenga abagundi bwe tutabuka ajja kubaja mu surprisinga Mau simanyi lwaki yalema okubala bulungi abakulu be yakwatagana nabo NRM kibiina kizibu nnyo nnyo to the extent nti kizibu nnyo okubanga wakasira mukane bakkiriza osaaze n'ekizibu si kituufu olowooza so simanyi Honorable Mau kishimuwaga simwinaako buzibu but I think taina okay tugenda ko maano Mr President yeah sure ogenda sibula abantu yakuda mu twogere ebigambo abalabi ba MSC media ne MTV media mbasibula mwebale nnyo mwebali eddala kale wona bato sinzira okubeera nga otulaba ne president wa Common Man's Party Honorable Munyagwa Mbaraka tugenda ko maano lwaleero tujja kutandikirawo olunaku olulala akuume